mu Uganda ebintu byayo bisesa obadde following parliament mbadde nji following waliwo ebintu byagala okuyisaawo amangu awo bagala babinyigire wamu awo bifunewe biyita kubanga ndaba president awo twanimulondera mu parliament ndaba leader of opposition bagala mulondera mu parliament eyaba position bonna baguledde nnongoosereza balonda deputy speaker alina kuba opposition deputy speaker aba opposition vice president bamulonda lumu ne president leader of opposition baga nti nona abadde owokubiri mu kalulu alina okugenda mu parliament naye mu bino byonna kye baliko kya president kumulondera muki mu parliament kakati ekyo amangu ago byatuuse dda mu kakiiko kakola akamateeka nga biri kwanguwa bidduka emisinde nga byangu era abantu bagamba ne baneeteeka ly'abayimbi n'abayiiya copyright law eyaleetebwa edda mu 2022 ekomyewa nga teyajja formationing nga yo tedduka speed nga tedduka speed banaye ki ekiriwo ensonga ya minimum wage speaker nga yo bweto yayisinganya ebigambo ne Ssekikubo wano waweddeawo bigambo byali bingi mu parliament omwo era bane mutandika okugabirira parliament etandise okubamu ebbugu okwogera ensonga kakati abamu babemba parliament bagamba nti bane ensonga zetuliko zitwogerako ziyambira bannayuganda kubanga tulina kuteesa ku bintu biyamba ggwanga lyonna gamba ng'amazzi amasanyalaze enguudo ebyobulamu amasomero ebintu ebyo waki temubeeramu nnyo bbugumu waki temubireeta twabireetaleeta dda nebyo bitambula kasoobo so parliament andise okunnyumira Mpuuga yakomyewo kaawo naye nayogerayogeramu kaawo naye byabawogerayogerawo so kati ffe tunyumirwa geego nno amawulire agali mu Uganda era temwewuunya nga muzzeemu okuwulira ekiddako nti we tujjako awo kyawedde dda president bajja mulondera mu parliament awo olyoka owulire bwekitokota nga si kisaanikire so tulinze ffe tulabe ensonga ki naye ekisinga okunuma mu bino byonna Rocky nja kikugamba Rocky genda mu maaso the cost of living is too high ebintu ebikozesebwa waka omuntu byeyeetaaga mu mbeera ya bulijjo biri waggulu ate nga akasente okulabika katini naye ekisinga okunuma ennyo bibavubuka bano abatalina mirimu wakinuma omwana waava ina nekukuba ku ngufu tebakyatambula bijambiya kati mu Kampala ne mu Jinja wano ku ngufu yatandise omwogezi wa polisi yayogeddemu n'agamba nti abamenyi b'amateeka b'ennaku zino banjawulo nnyo ku bamenyi b'amateeka b'edda kuba bali oli yatambulanga n'ejjambiya n'okusala ensawo naye ono ajja nga talina kyalina ajja na teki n'akusalako obusazi katosobola kutegeera yono oba si yono so musabire nnyo eggwanga lino abavubuka bano bafune emirimu babeerewo enkola etuyamba abavubuka okufuna emirimu kubanga beeyongedde obuki ate nga balina ebyetaago beeyongedde obungi ate ebyetaago laki bingi bantu baffe fe tugenze evening drive bwetuti bwe tugiwumbya olwokutaano olwaleero nja komawo olwokutaano olwaleero ekiro kyennyini mu Friday masala ate omukulu ba wachemba akomawo ku Sunday mu Sunday guide naye kayimba kankubireko omukwano gwannumye katanze nfe ate tekimaze na mwezi gumu mweraba Eno programu yo evening drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa